Jimmy Carter yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi gwa Oktoba omwaka gwa 1924 era ng'ono abadde munnabyabufuzi omugundiivu mu ggwanga erya Amerika era omulwanirizi w'eddembe kayingo. Jimmy Carter ye pulezidenti wa Amerika owa 39 era ng'ono yakulembera okuviira ddala mu mwaka gwa 1977 okutuukira ddala mu mwaka gwa 1981 era nga yafugira ekisanja kimu. Carter yali munnabyabufuzi era ng'empiki azeeseza mu kibiina ekya Democratic Party mwe yasavinga okuviira ddala mu 1963 okutuuka 67 mu palamenti ya state ya Georgia, so ng'ate okuva mu 1971 paka 1975 ye yali gavana wa Georgia ow'e76. Ono akoze ebyafaayo nga pulezidenti wa Amerika akyasinze okuwangaala ebbanga eddene gino nga gy'emyaka 10 bweddu. Jimmy Carter yayina kitaawe era ng'ono yayitibwanga James Al Carter ng'abamu bamumanyanga Jimmy Carter Senior, so ng'ate maama we yali musawo omujjanjabi mu ggwanga erya Amerika. Era bw'atyo Jimmy Carter yakola ekyafaayo ekirala nga pulezidenti wa Amerika eyasookera ddala okuzaalibwa ng'azaaliddwa mu ddwaliro. Kitaawe yali musajja businessman era nga yali musajja mulimi, so ng'ate bwe yali tannayingira bizinensi yakolako mu magye ga Amerika nga reserve second lieutenant mu US Army Quartermaster mu ssematalo asooka. Jimmy Carter yamanyikibwa nnyo mu kulwanirira eddembe ly'obuntu era n'okulwanyisa obusosoze mu ggwanga erya Amerika obwali bukudde ejjembe. Ng'era omwana yalina ebiseera ebitangaavu, ono yatwalibwa ku ssomero n'atandika okutolobya empandiiso mu ssomero erimanyiddwa nga Plains High School mu mwaka gwa 1937 okutuusiza ddala 1941 era nga yafulumira mu guleedi ey'e11 olw'ensonga nti essomero teryalina guleedi ya 12. Jimmy Carter yalina ekirooto eky'okubeerako mu magye ga Amerika ag'oku mazzi era ng'ebirooto ebisinga obungi yabituukiriza. Ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa Desemba 1974 Jimmy Carter yalangirira nga bw'agenda okwesimbawo ku bwa pulezidenti bw'eggwanga erya Amerika era ne kampeyini ng'agenda kuzitandika, nga kino yakikola mu lukuŋŋaana lw'amawulire olumanyiddwa nga National Press Club mu kibuga Washington DC. Era ng'ebimu ku bigendererwa bye bwe yali ayogera yagamba nti ajja okulwanyisa obutabanguko, okumalawo obutali bwenkanya mu bantu n'enkyukakyuka ez'enjawulo naddala eddembe ly'obuntu. Wakati mu kuvuganya kamyufu ka Democratic Party, ono yavuganya n'abantu abawerera ddala 16 kyokka nga bonna baali basajja abamanyikiddwa ennyo abatutumufu enkwatangabo, wabula nga mu bonna Jimmy Carter ye yali tamanyikiddwa era nga bangi beebuuzanga Jimmy Carter yaani. Kino abaali bamuvuganya bakikozesanga olukisa ogw'okumubojja ku luwonzi, anti nga buli gye balaga beebuuza Jimmy Carter yaani basobole okutebuka abantu nabo balowooze nti Jimmy Carter talina kyali era talina kyasobola kubakolera. Nga bwe kiri nti akufumbira ey'omutwe omufumbira ya bigere, noono kye yakola buli lwe yatuukanga mu kakuyege yakulembezanga nnyo erinnya lye okusobola okulitunda mu bantu, era nga kimu bibiri erinnya eryange nze Jimmy Carter neesimbyewo ku bwa pulezidenti njagala kubalwanirira. Era wakati mu mbeera eyo mu mwezi ogwa Juuni wakati mu kakuyege, Carter yafulumya akatabo n'akatuuma Wine on the Best, nga kano yakafulumya okusobola okumuyambako okumutunda mu Bamerika abangi abaali tebamumanyi. Carter n'omumyuka we eyamanyibwanga Walter Mandel bwe batyo babbinkana mu kalulu ne bavuganya abalala bali beesimbyewo yogayoga ng'akalulu kawanguddwa. Jimmy Carter yalangirirwa mu ggwanga erya Amerika nga pulezidenti wa Amerika owa 39 ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwa January 1977 era ekimu ku bisuubizo bye yatuukiriza bino nga yali yabyeyama wakati mu kakuyege kwe kuwa ekisonyiwo abo bonna abaali bakwatibwa ng'abasibe b'entalo mu lutalo lw'e Vietnam. Bonna ne basonyiyibwa awatali kakwakkulizo konna. Ono yagenda mu maaso n'okumalawo obumulumulu obwali bugenda mu maaso mu bitundu by'ensi eby'enjawulo naddala mu Middle East, era ng'eno yassa omukono ku ndagaano emanyiddwa nga Camp David Accords. Bwe batyo ne baddira ekitundu kya Panama Canal okukizaayo mu ggwanga erya Panama. Carter teyakoma mu Bulaaya mwokka wabula ne ku lukalu lwa Afrika, anti ajjukirwa nnyo mu mberebezi eyaliwo wakati wa Uganda, Sudaani ssaako ne Kenya, era ng'ono yali wakati w'enteeseganya wakati wa Museveni owa Uganda, Arap Moi owa Kenya ssaako ne Omar Bashir owa Sudaani. Musajja mukulu ono abadde alina byanyumirwa ye ng'omuntu, omubadde okusiiga ebifaananyi, okuvuba ssaako n'okubajja
okuvuga obugaali n'okuzannya omuzannyo gwa ttena. Ono avudde mabega ng'ebirwadde bimubala embiriizi anti nga 3 Agusito 2015 ono yalongoosebwa okumuggyamu obuyinja obwali mu kibumba era nga yatereera, wabula nga 12 Agusito yalangirira nga bwe yali afunye ekirwadde kya kansa wabula nga teyannyonnyola kimulumawa. Ku myaka 10 gy'amaze mu bulamu bw'ensi eno, Carter bw'atyo afuuse omukulembeze w'eggwanga eri Amerika akyasinze obukadde oba akyasinze okuwangaala, era ng'ono yafiiridde mu maka ge agasangibwa mu Plains mu kibuga ekya Georgia ng'ennaku z'omwezi 29 Desemba 2024 nga yafiiridde ku myaka 10 bweddu. Era ng'amawulire gano gafulumiziddwa mutabani we James E. Carter III, omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze kisa.